mature age certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Anybody who knows English can clearly see this is very, very clear. The university itself, which gave the document, is saying that this document is valid as long as a person enrolls, goes for further studies. The Honorable Walukaga submitted a letter to the Electoral Commission from St. Lawrence University, where he is pursuing his studies, and right now he's in the 3rd year. Is Vyabakama trying to tell us that someone is at university without completing senior 6? The university itself, St. Lawrence, clearly wrote indicating that he is in 3rd year pursuing his academic studies at that particular university. Therefore, and these are the guidelines of the Electoral Commission, they themselves clearly indicate, the guidelines of the Electoral Commission, that once a person submits this certificate from the National Council for Education, it is enough to certify that the person has a minimum academic Buterevu ukwaniriza nate ku Focus TV bali nyokubera ngo olaba ekwe na asinzira mu njawulo onawo sinzidde abali mu ggwanga lya Uganda, abali mu America, abali mu Dubai, onawo sinzira okubanga olaba Focus TV kwebaza nabayo yani government tukola kyamaanyi tulaba kusubscribinga isaba subscribinga tulabenga tugoberera tulabenga tutambula nabyo ebyenjawulo kwe wenna alayikinga no sharing kituyambako okuduka speed okutuka ku bantu abenjawulo. Olunaku lwaleero njagala tufunire mu story y'omusiime Sir Mathias Walukaga. Sir Mathias Walukaga abadde n'embiranye nnyingi okuva bwe yalondebwa. Nimba njagalayo tube torch mu nsonga ya Mathias Walukaga kuba kati abantu bangi buli omu gy'atunuuliddeko oba buli omu gy'atunuddeko. Ebintu ebimu bye njagala tutunulako, njagala tutunulire mu details zitawadde nnyo makulu bazibadde tutalaba nnyo mu media. One, Mathias Walukaga wayingira ebyobukulembeze oba ebyobufuzi politics teyamugwamu. Politics yamujja mu bya kuyimba. Okuyimba kuno kwamuwa fame. Tukize tugane nti munnabyabufuzi yenna ekisookera ddala kyosobola okuwa abantu okumanya. Bwe yafuna fame mu music oba mu ndongo kyamwanguyira nnyo okuyingira ebyobufuzi. Era bwe yajja yagenda butereevu ne yeesimbawo ekyengera mu ntebe y'obwa meeya n'agiwangula ng'ali ku kadi ya Nuupu. Nga mu bayimbi abalala bonna oba ng'abantu abadde mu art, Mathias Walukaga yasigala ku miramwa abantu gye bali bamusuubiramu bajja basuubiza. Ekisookera ddala akulaze achievements z'akoledde ekyengera ku bwa meeya. Ebitundu kumbi agamba ebitundu 9 ku 10 abadde amaze obipafo like obikola mu ntebe y'obwa meeya ekyengera. Kino kitegeeza nti mu byobufuzi abadde alina scores zatandise okutulaga. Bwe yavaawo n'agamba akanyongereyo ku level endala ngende ku ntebe eddako ey'obwemupi, era kwe kujja ku Busiro East. Busiro East eno wasangibwayo Segona, Medad Segona akali amaggwa y'omu ku abo ababaddeyoko ebisanyaluza biweranga 3 mu Busiro. Era abantu bagamba omukulu atuwumulemuko katulete ku feesi endala. Bibadde bingi, okusomebwa kubadde kungi mpaka bwe bagenda mu kakungunta ka Nuupu nga bwe kakola mu isi yaabwe. Omuteeketeeke Segona ne batamuwa kaadi. Batamuwa kaadi teyamatira. N'agamba bwe mba simatidde kankola apiiru n'agikola. Era still netaddibwamu nga bye yalina kukolebwa ku kitebe ekya Nuupu. Mathias Walukaga n'awangula kaadi ya Nuupu era yabadde fulaga beyala wa Nuupu mu Busiro East. Kati kikino kyekyagala okutunulira leero. Omukulu Segona bwe yalaba nti bino bibwe biti n'atandika okubikula oba n'avaayo ndozaaliwo eyambabulizaako. N'agenda mu bitabo bya Walukaga n'abibamu ebituli. N'agamba omukulu ebitabo tebikola ki tebimala, era omusango ne guggulwawo gubadde mu kkooti ebbanga lino lyonna. Ge mawulire leero agabotoddwa nti omukulu bamuggyeko ku lukalala. Disqualifying is kujja ku lukalala lwabo badde beesimbyewo. Tujjukire nti mu kugenda mu reesi ya Nuupu like okunoonya kaadi ya Nuupu
waliyo omwami gwe bayitanga Magoola Emmanuel. Omwami ono naye yasigalawo najja independent. Bw'ajja independent teyanyega oba teyaddiza muliro bakamaabe. Lwaki mwogerako nja mukuleetera mu maaso wali sitole nga njiwumbawumba. Teyayogera ku kintu kyonna kyali ku kitebe ng'abalala bwe bawanda omuliro. Bangi mu abalaba bavaayo ne bagamba n'oku batusaba ssente n'oku balya ssente zaffe byonna ebibozibozi nga ebyali. Magoola teyanyega obala n'akumawo independent. Tutuse mu kaseera kano omusiime Sir Mathias Walukaga bamugamba ebitabo tebikola ki tebiwera. Ebibuuzo nganze kade bye nandyagadde okwebuuza. 1. Tuyinza okugamba nti qualification za meeya tezijja kuwa MP oba zaawukanamu. Ekyo ne tukiwa nti yoke isi ayinza okuba nga yakolawo kale ekitaali kituufu oba ensobi. Naye omusiime ye kyasinziirako Sir Mathias Walukaga nti ebitabo bye ebipapula bye yabisubmitinga era isi etwala kumpi omwezi mulamba ng'eyisa mu bintu ebiwa bimuweereddwa submission ababakazi baweereza. Ekitegeeza nti bakkiriziganya naye nti ddala ebiwandiika akola ki abirina. Lwaki kiza ku ssaawa eno esembayo ajja okulaga nga bamudisqualifyinga? 1. Mwagala tugamba aba isi nti ebbanga ly'omwezi lye mwaweebwa temwasobola kukola buvunaanyizibwa wammwe kutuusa kukkiriza musajja ono ogenda mu nomination za kibiina. Era ekyokubiri tabakuba bibuuzo bye mbuuza nga njagala alaba nawe oswaliko byefumiitirizaamu. Tabakubanga Sseggona akali amaggwa yavaayo n'aloopa Sir Mathias Walukaga. Ekitegeeza abantu b'e Busiro mwali mubakotogedde mwaba isi. Ekitegeeza mwali musazeewo okusalawo abantu b'e Busiro mubawa omuntu ow'ekibogwe because qualification mugambye tazirina. Ekibuuzo ekyokusatu ku sinaliyo nga bweti weeri kuba mbadde ntunulako ku vidiyo ya muganda waffe omu content creator ng'akubidde ku bannamateeka ba Walukaga omwami Muyimbazi Nalukoola. Yagambye nti bagenda kukola apiiri mu kooti esingako. Ekibuuzo kyabuuzizza era kinyagala okubuuza ssaawa zino. Abuuzizza nti ani adisqualifyinga? 1. Nga munnamateeka agamba nti omusango gukyali muki mu kooti. Omusango gukyali mu kooti igwe isi ovaayo tya n'odisqualifyinga omuntu ng'omusango gukyali mu kooti. Era odisqualifyinga ngaani nga mu kooti bakulaga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Ekibuuzo ekyokuna kyenjagala twebuuze ife abalaba oba bagoberera. Sir Mathias Walukaga bw'atwala ebitabo bya senior 4 n'afuna certificate ku KIU n'atulaga nti emala emyezi eriko period of time gyesiri nnyo certain kuginnyonnyola naye yaginnyonnyola mu interview ziri ezaggwa ku mikutu emirala ng'agamba nti ebbanga eryo likyaliko erimukkiriza okwapulayinga ku university. Sir Mathias Walukaga bwakugamba nti abadde student ng'asoma ku St. University ku St. Lawrence University. Aba St. Lawrence University bamwadimitinga mu bukyamu. Bwe tuba nga tuli mu kaseera bwe kati bino ebibuuzo byonna nga tukyabyebuuza because kyensuubira kyemmanyi omuntu okusubmitinga ku ssomero ddala naye obanga ova mu primary ogenda mu secondary olina certificate gy'olipresentinga ekukkiriza okwapulayinga okusaba ekifo mu ssomero eryo. Aba St. Lawrence University muveeyo mutunnyonnyole Sir Mathias Walukaga mwamuteeka mu kifo kyalimu ekyokusoma nga takolifayinga oba nga talina bitabo bimala kutuusa awo yali agenda. So okuleka nga omusango gwa Sir Mathias Walukaga gulimu omukono ogusukka ku gwe tumanyi, omukono ogusukka ku bino bye tulaba, naye ebibuuzo bino byonna bikyaliwo. Era nga twagala kumanya bw'abanga ali disqualified, what is next for no? Because already akaseera kaggwayo ebintu bino bikoleddwa nnyo. Saga tulire Sir Mathias Walukaga tulabye ba independent bangi abayinaalemu abazze abali unopposed. I'm sorry, independent we bali bo baba makadi naye abali
unopposed ng'ebifo byabwe bifuuse unopposed because isi eyina obukuku bwekoze eyina okwekobana kwekoze ne ba incumbent oba n'abali mu bifo ebya NRM ba MP abavuddeyo ne badisqualifyingisa abantu bano abaye ne Segona ne Mathias Walukaga muyinza okubaamu ekkobaani eriva mu EC muyinza okubaamu ekkobaani eriva mu banene mu gavumenti omukulu okukujjayo ekyokutaano oba ekyomukaaga mu mawulire agabadde gawumbeesebwa nga bugamba nti Mathias Walukaga talina busobozi bugenda mu parliament kuteeseza bantu kiki ekibadde kituusa okuteekawo attention yene ennene okutuuka omukulu omukalirira okutuuka n'omugamba nti aveeyo teyeesimbawo nga mukimanyi talina buwagizi mukimanyi talina maanyi kitegeeza nti naawe ali mu kunoonya entebe y'obwa MP ng'ogijja oli mu kuvuganya ne Mathias Walukaga ekitegeeza walabye amaanyi ge era obuzito bwe obulina ensonga eno tugenda kusigala tuginoonyerezaako nga Focus TV nja kukyaliza abantu ab'enjawulo bagikubaganyeeko ebirowoozo bwe naaba nfunye omukisa nja kufuna ne looya batunnyonnyole mu mateeka ki ekibazzaako court of appeal bagenda kutwalayo ki byonna tube nga tubimanyi then tufuneko ne ku bantu abali mu race ba MPs abali ku race bo boogera ki ne Mathias Walukaga biki byayogedde tugenda kuba tufuna bu video mu maaso wano aga show eno twongere okuwuliriza biki ebiri musango gwa Mathias Walukaga olunaku lwaleero nga basinziira ku kitebe abanuuku ku kitebe kyabwe ekavule David Lewis Rubongoya omu ku bantu abasoma law oba basoma amateeka avuddeyo n'agamba nti obuwanguzi bwa Mathias Walukaga bakyabulina Mathias Walukaga obuwanguzi bwe bakyabulina bo bagamba ki nti ebisinzirwako byonna okubeera omubaka biri mu makubo matuufu era omukulu tekibakanga bakyamwesigira bakyamanyi nti agenda kubakiikirira oba agenda kiikirira ekitundu kya Busiro East ku kaadi yaabwe ya Nuupu. So David Lewis Rubongoya okuvaayo n'ayogera bino tabyogedde nga lemmaani oba ng'omuntu owa bulijjo wabula abyogedde okusinziira ku bumanyi okusinziira ku bukugu okusinziira ku experience okusinziira ku bitabo bye nga lekikyala ye bw'ataputa amateeka agambye nti kaadi bakyagirina era Mathias Walukaga agenda kukiikirira abantu be mu parliament. So nga bino bikyagenda mu maaso tugenda kubitunuulira tulabe ejjwa gye binaggwera naye nga nyongera okutegeeza nti si bye byenkomeredde bingi bikyajja Segona ajja kusigala nga naye agoba ekituufu kye kyakkirizamu kituufu era tujja kulaba ne sayidi endala bani gye bagamba akasembayo lwaki nayogedde ku Emmanuel Magola omwami ono mu bantu abali basaba kaadi yali omu ku abo ab'omuzinzi abali mu race wenzijidde okukola interview eno leero nga Magola ono eyali ataddeko ekifaananyi kirawo kyali kyasawo oba kyamupiira if I'm not mistaken abaana bataddeko logo ya Nuupu kitegeeza ki nti bagamba bwe bamutusuuza oli okuddamu okukawa amanyi omusiimi okukawa omuteeketeeke Segona katukawe Magola okusinga okukawa ono asibisizza munne adisqualifyingisiza munne oba amwejjisizza mu ntebe kati fe akalulu kaffe katukakwate tukawe Magola Bannayuganda nga tonafa teweevumansi olaba akasima bwe kagenda okuvaayo kagwe ku Magola olaba akasima bwe katomera Magola ate alumba kibiina kye olaba akasima bwe katomera Magola abadde abalibwa mu kifo ekyokuna oba ekyokutaano mu race tusigane nga tulaba biki ebigenda mu maaso otherwise Walukaga naye tumusabira bino abivuunuke kuba tukimanyi asobola okubaako ng'afuna obwenkanya ngeremu obw'endala abali ku ludda lwa Segona nabo bafune obwenkanya kuba twagala nsi ya mirembe tugende mu kulonda akalulu nga ffenna tweteeseteese bulungi isi mukole omulimu gwammwe musobole okulungamya abantu ebituufu bikolebwe so that abantu bafuna obwenkanya ebyo mbyogera nga nze nga munnamawulire atunuulira ensonga ez'enjawulo obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nsaba bu vidiyo obugenda okuddako bwe bumu ku obwo
obwogera ku nsonga za Sir Mathias Walukaga ez'enjawulo. Bulabe uwulirize oweeko message gy'ojjamu. For now, bye bye. Olunaku olwaleero naffe nga mmwe mwenna abali wano twalabye ku mutimbagano. Omukulu ono tebanamuwa bbaluwa yonna, naye bamukubidde essimu ne bagamba waliwo bye tulaba wano. Ne tulaba ku mutimbagano nti kandidate waffe owa constituency ya Busiro East bamugye mu lwokaano, ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama ke kabikoze ebyo. Kakati wenjogerera bakandidates baffe bana bakagibwa mu lwokaano mu ngeri emenya amateeka, mu ngeri ey'ekimpatiira. Wano tulina omukyala gwe bayita Mase Abedichan Rebecca gwe bajja mu lwokaano mu district y'Enebi ne badeclaringa nti oyo minisita wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokaano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Ebukedeya mu constituency gye bayita Kachumbala, era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajjamu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest, onono ng'abadde akwatidde ebendera ekibiina kya National Unity Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu lwokaano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bw'ozitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina signature zimala, abamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye gyali gisinga ku egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abedichan Rebecca naye bagamba nti signature ze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university eya IU, Islamic University in Uganda, ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence, era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ndi kino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga aka akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwaba gi-issuinga, era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi teno ebbaluwa be bagi-issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga ayina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga naku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwalayo complaint. University newandiika bulungi netangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kakati gwe babaka musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring nga university yenyine yajiwa egamba tena expiring. Kicho botegeeza kubanga university eyawa certificate yino wano yo kenyine yazvayo negamba netangaza bulungi. Ate nekirala university negamba nti omuntu bwe yeyongerayo
bwe enrolling for further studies ebeera ngeri valid. University ono mukulu gyasomerako ya St. Lawrence naye newandiika netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe. Byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Byabaka makyatugamba kati mu baluwa ze ebitategerekeka byebagezaako okukola naye nga bwe mbalaze kino saagala mukitunulire nga attack oba obulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukaga. Nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna ba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukire ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa ba candidate ba NUP. Abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne besanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa. Byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa ba candidate 303 ku mutendera gwa parliament. Munajjukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wonna abantu we balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa ba candidate baffe okwewandiisa. Kati ba candidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas bbiri oba approaches bbiri. Ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tibakyayina ebyo complaint bye balimu era bagenda kugenda maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP. Ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira kokka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira. Olunaku olwaleero mbadde njogera ne candidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isinjiro andaze ne messages nga bamugamba va mu district ya Isinjiro oba oyagala bulamu. Oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isinjiro. N'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni. Yes, tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira kubanga abamu babawamba. Kati tulina ekyokulabirako ekirala oyo mukyala gwe bayita Jean mwaba mawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba. Oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kukutwala wano mu kooti bakuwe bail ogende straight ku lwali ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP. Era kye yakola mukazi wattu. Kakati kyekyo so kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote kyova olaba bakola bino byonna. Bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kimu twagala Walukaga. So regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola. So fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawaguluko naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court. Katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo. Kyovola nabagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooli okuyingira palamenti. Naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo. So ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino. Naye tukubira bannayuganda mwena n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola bye kaagala ebintu bwe bityo bitategeerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi
nabyo ne twesanga katuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. So answer yaffe ye protest vote, akalulu k'okwekalakaasa tusobole okweja mu mbeera eno. Lwaki? Kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mugirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku. Waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola. Kitegeeza ki ekyo nti singa system eno esigalawo akalulu akaddako, that is bwe tubalake ne kabeerayo, kubanga bayinza n'okukola kino okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikiralinze monake oba ki kyonna kyonna. So bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa. Tubadde wano twogera ne president ng'ali Fort Portal batandikidde okugala amakubo n'ebirala, effujjo lyonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. So bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso. Ensonga gye mbadde njagala kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena mwena. Nsonga njagala mwebuuze lwaki akakakiiko kabyabakama katandikira, lwaki tekana denominatingayo candidate n'omu wa NRM? Lwaki tekana gobayo omuntu omuntu? Lwaki tekana wandukulula candidate wa NRM n'omu? Owulira ba denominatinga ba independent ne ba candidate ba NUP. Era wona baze ba denominatinga ogenda owulira wa NRM gwe ba declaringa unopposed. Feno tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga n'agamba kati gwe candidate oli duly nominated, ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu. Appeal eddako yali badde mu kooti mu mbuga z'amateeka ng'omaze okuwangula ne bakuwaabira ng'etteeka bwe liragira. Naye kati kati akakiiko k'ebyokulonda kabyabakama kali mu kubategeeza nti osobola okwewandiisa n'ofuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwenyini ne bakuwandiikira ne bakugamba omanyi ki tukudenominatinze. Bakikolako mu kalulu akaggwa candidate waffe w'abavubuka mu Buganda bamudenominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate, abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa. Kakati byebyo oyo musajja neyesanga talina na budde bwa kugenda mu kooti. Mukimanyi tubadde tubagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba kubanga tubadde tukimanyi emizannyo gyabwe, naye olaba oluusi bazidireyinga intentionally nga bakimanyi nti ono bwaddukira mu kooti nga kyalinayo budde oba oli awo asobola okufunayo ki bwenkanya. Kati ne bagezaako okudireyinga n'ebirala bwe bityo. So tuvumirira bino byonna byonna ebikolwa bye bali mukola. Nababuulidde nti ensonga za Lwasanda oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mwala wa certificate gye bagiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF. Nti era certificate eyo yagifuna mu 1982. UPDF yatondebwawo Ssemateeka wa 1995. Naye n'omukulu yaleeta certificate eya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF ye yagimuwa certificate of basic military training. Kakati n'agenda mu National for Council for Education, oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti eya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Bwe batuukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kaavaayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa equatinga documents. Toli bw'aleeta certificate okuva mu National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe, kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagiissuing oba nedda. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagiissuinga. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So n'olwekyo basebo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye, naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala. Mwalaba n'okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda attack eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe. Akakiiko k'ebyokulonda ko ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe Ambulera ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP. Mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bonna bagendayo mujjukire ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba
musobola mutyo okuvayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district ye Mubende mwalaba kye bakola candidate waffe gwe bakwata ne bagamba nti simanya alese empapula nga njigire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo eyajingirira gwe bakozesa ne bamuwa stamp yaffe ali abutaala. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi